abagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza ate nate ku channel yaffe eno ng'olwaleero njagala okwogera ku kuyonja ekisenge kyaffe abakyala. Ekisenge kye kitundu mu nnyumba yo kye wandibadde owa obudde obungi, kubanga ekisenge kye kimala byonna era nga bw'okiwulira nti ekisenge. Naye ekisinga okukwasa ennaku ate nga kikwasa n'ensonyi nti abakyala tusinga nnyo okuyooyoota eddiiro, tusinga nnyo okuyooyoota ewalabwa ate nga si kibi. Si kibi okuyooyoota ewalabwa. Ne twerabira ekisenge. Ekisenge kino omwami gy'awummulira. Ekisenge kye kiwummuza omwami, kye kimutikkulako stress yonna gy'aba afunye mu lunaku. Abadde ku mulimu byamuwuubye, yabadde n'eddiiru gy'abala yagaanye okutuka, byonna nga w'obimanyi bimenye naawe obitegeera. Bibadde bimuyisizza bulala byagaanye okutambula nga w'abyagala. Bw'ajja ewaka ekisenge kino kimuwummuza. Naye abakyala twesuuliddeyo gwa nnaggamba, oba baguyita gwa nnaggamba. Kwegamba tetwefiirayo kasita kituuka ku kuyonja ekisenge. Omwami wo n'akomawo n'atuuka, kwegamba nga ayagala kuwummulako naye nga gy'agenda okuwummula tewamuwa maanyi. Obuliri nga we mwabusuzeemu ne mubweziniramu we buli, kubanga oli mukozi okola. Ne bw'oba oli mukyala ng'oli mukozi okola, fuba nnyo okulaba nti ofuna omulimu ogukuwa akadde okuyooyoota ekisenge kyo. Omukyala yenna eyatuuzibwa tosituka n'ova mu buliri n'obuleka nga we buli kubanga odduka ogenda okukola. Ne bw'oba oli mukozi ekintu omukyala ky'osooka okukola, tonnaba kugenda kunaaba, tonnaba kugenda kufumba caayi, tonnaba kola ki oluva mu buliri, kubanga omwami ebiseera ebisinga abaami be batusooka okubuvaamu ku bwala. Naye ekikwasa n'ensonyi ate ekimalamu n'amaanyi nti tetumanyi na kwala buliri. Gwe ky'obadde okimanyi? Okimanyi nti abakyala abasinga tetumanyi kwala buliri? Sijja kubanenya nnyo kubanga abaana abasinga abawala ensangi zino tukuze nga tukulidde mu maka, oba ne kaakati nti tukuzibwa mu maka agalimu abakozi. N'osanga omukozi nga yakwalira obuliri okuva ku myaka 7 oba myaka 6 oba 5 paka ku myaka gy'okuliddeko egya yunivasite, nga gw'obuvaamu bubi n'otambula n'ogenda. Kikwasa ennaku nga mama wo takugambangako nti jangu twala obuliri buno, essuuka ogikola bw'oti n'okola ne bw'oti. Kale kaakati naawe sijja kunenya nnyo, obeera tomanyi ky'okola. Ate era oba tokimanyi kubanga tewakisomesebwa. Naye ne w'oba tewafuna mu kisoogo maama enfunzi ky'ogamba atalina agenda mutuuza tebaliiyo, tebagyekolera. Funa okuyiga. Kugamba soma, noonya okumanya ekyo ky'otamanyi okimanye, obufumbo bukunyumire. Omusajja wo ne w'anaaba akwagala nnyo, ne bw'onaagenda ku basawo ab'ebukunja n'abeewa n'ab'ekyaggwe n'olireeta, ne bw'onaafuuwa emmindi n'omuloga, naye ng'ekisenge kyo kiyuuga, mukwano ojja kuba ofaabaanira busa. Ajja kwagala kuba aliko kiri nti aliko omudagala, naye buli we gwewunguka byebyo ebikonde by'owulira. Mbadde njagala kye tuba tusooka okwogerako ky'ekyokuyooyoota obuliri. Oyooyoota otya obuliri bwe ne busikiriza omwami okuba nti ayandiyoyezza okubwebakamu? Omusajja ava ewa mukyala we n'agenda ewa sayidi kiiki gw'aba yakwanye oba sayidi kiiki, sayidi whatever, ne yeebaka mu buliri n'awulira emirembe nga we tayagala kudda. Lwaki? Akantu katini nnyo bwe kati, gwe koolaba k'obuusa amaaso ky'olaba ng'ekitalina makono ga kati obuliri nabwo, okwala obuliri nabwo, ekyo nakyo nsonga, gwe ky'olaba ng'ekitaliimu nsonga, ate ye kyatwala ng'ekinene era kyatwala ng'ekikulu. Mbadde njagala tusooke tutunuulire ku kwala obuliri. We mwebaka mu buliri n'omwami wo, how often
oba kikutwalira kabanga ki omufaliso guno okugutwalako ebweru okugwanikako. Newoguba nga tolina gali amazzi aga splash oba agalinza okugenda okukutobya omufaliso nti gagutobya, naye tukkirize tugaane. Omufaliso guno ogulaba gwetaaga okufulumako mu kasana. So nze nandibadde nkugamba nti ofunangayo akadde n'ogufulumyako mu kasana ne gusiibako mu kasana. Oba okikola omulundi gumu myezi 3, it depends. Osobola n'oganja kikola buli luvannyuma lwa mwezi bw'oba olina obudde ng'olina n'obusobozi, nja kuba nfulumya omufaliso gwo ngwanikeko mu kasana. Bwe weebaka ku buliri n'omwami wo ne mwebaka mu masuuka, kikutwalira ennaku mmeka okukyusa amasuuka gano? Nze nandibadde nno nkugamba bwe bati nti bw'obanga osobola okukyusa amasuuka emirundi 3 mu wiiki, kola ekyo. Bw'oba osobola okugakyusa emirundi 2 mu wiiki, ekyo nakyo si kibi. N'ekirala amasuuka gano bwe gaba geebakiddwamu ne mugeeziniramu, badde nkusaba tugazza ku buliri gaggyeko. Amasuuka ageeziniddwamu ffenna tukimanyi nti wemumala okwezina mubaamu akasuka, mubaamu mutuuyana, mukola biki, muyiwako amazzi, okitegeera, mugamaliddeko. Ne bw'oba mwataddewo towels era gabeera tegasaana, mwageebasiimu gaggyeko, oteekeko amasuuka amapya. Ngenda kusaba ofuneyo obutowels oba gye tuyita enkumbi. Ogwo gujja kuba musomo, enkozesa y'enkumbi gujja kuba musomo mulala, naye ngenda kusaba ofuneyo towels. Bwe muba mugenda okwezina, ezo towels zigenda ku buliri. Njogera kati ku buliri, naye saagala kulanda gagenda mu nkumbi, egenda pa vidiyo yaffe endala. Kaakati bw'oba ogenda okwala obuliri, ekintu kyonna omukyala gw'aliyo eyo ky'osooka okukola, ggyako essuuka, obuliri bupangulule. Mulekerawo okwebaka mu buliri n'okeera ku makya n'otereeza bwoti. Otereeza ki? Nze bansomesa ne baŋŋamba nti woba oyala obuliri ggyako essuuka ogiteeke wali, ne weeba egenda kuddako giggyeko giteeke wali. Then omufaliso gwo oguyiseeko bw'oti, ogukubeko akataka konna akandi gubaddemu. Ozzeeko essuukaayo bulungi nnyo, then olyoke otereeze. Oba osazeewo okubikako bulangiti oba toli wakubikako bulangiti, nakyo kireke kibeere nga bwe kiri. Odizayininga obuliri bwo nga woba osazeewo okubudizayininga. Naye ng'essuuka eno abangi tukola ensobi nti essuuka kuba omanyi togenda kugikyusa. Otereeza butereeza, bw'omala okutereeza n'oleeta bulangiti yaffe n'obikkako. Jjukira mwabutuuyaniddemu. Tokunkumudde, tolina kyokoze, just otereeza butereezi n'osika eno sayidi n'osika n'eri, n'otereeza eno n'ofundikira n'olaba nti buteredde n'obikkako. Omaze okwala obuliri. Mugenda okubuyingira omusajja okusitula essuuka nga buwunya bubi oba buwunyamu akasuususu nga obimanyi, kuba muba mwabusuzeemu. Tebufunyeko ka fresh air, tebwatereddeko. So nze nandibadde ngamba ate amasuuka singa muba mukimanyi nti mugenda kugaddamu, ogenda gaddamu ogeebakemu, tewandibadde ng'oteekako bulangiti n'ogibikkako. Buleke nga buli open, bufuuyibwe empewo bulungi nnyo, then bubeere nga buli fresh. Ekiro we muba munaatera okwebaka, ebulangiti yaffe eno oba omanyi nti obudde bunnyuguvu, ebulangiti yaffe eno osobola okugizungulula n'obikka obuliri bwaffe bulungi ne bubuguma nga woobwagala. Ekintu ekirala kye nandiyogeddeko kye ky'okuba nti eddinisa ly'omukisenge ne bw'oba nga muli bakozi, ngenda kusaba waakiri mulifunire akatimba mulikubeko, mubeere nga musobola okuliggula ne liyingiza ku fresh air. Gwe teeberezaamu ng'ennyumba esiibamu ebbugumu naye esiiba nzigale, ekisenge kyammwe kigenda kuwunya kitya? So eddinisa lino liggule, ne wooba tosazeewo kale kuliggula kubanga tosibawo nga balinza okujja ne bamenya oba ne balobayo ebintu oba ne bakola batya, naye bw'osiibyewo oba buli lwa Sande n'ekiro ne wooba okomyewo, kye kiri kye nkugambye nti wooba olina akatimba, singa omanya nti nkomawo ssaawa emu, obudde bwe mmala mu ffumbiro nga nfumba, kanzigulewo empewo eyingire, empewo eri fresh kubanga nnungi, eyingireko munda.
olw'essande ng'olwo oggula amadinisa gonna ne gayingira mu nnyumba neewunya bulungi. Bw'oba olinamu akasente osobola okugulayo kye tuyita air freshener. Air freshener za njawulo, waliwo zino ezabbeeyiko zibateekamu obwanda, waliwo ezabbeeyiko gy'osobola okuteeka mu masannyalaze, waliwo ne ka just spray nti ofuuyirako kko mu kisenge kyammwe ne kiwunya bulungi. Omusajja akomewo mu environment gy'agenda okuwummulizaamu ebirowoozo ng'awulira kyekyo, ng'awulira emirembe. Banaye muyonje ekisenge, ekisenge kitegeke, naye mukyala n'oweeyambula olugoye lwasuzemu bannayiti n'ogikanyugawo wansi ku fulo, akapale kali eri, n'ojja n'oyingira buli newebaka, manya n'ogenda mu kinaabiro n'onaaba n'ovaayo n'oyambala n'otambula n'ogenda. Omusajja n'akomawo oluggula oluggi lw'omu kisenge ng'empala yo yeemwaniriza gye wabaddemu, eri awo yeemwaniriza n'atandika okulondalonda. Oba naye musajja wattu n'abiyitako buyisi, atuuka ku buliri ayagala okuwummulamu, obuliri bwonna nabwo bufaanana nga bwe bwagala, n'agamba kantuuleko wano mu ntebe y'omu kisenge. Entebe simanyi amasuuka agali wagakanyugaawo, tawulo ze mwakozesa wazikanyugaawo, nga everything is a mess. Niyinza okubyogera omuntu n'aŋŋamba wa nga muntu ki ssaawa zino abikola, gye muli era mwemanyi nti mubikola. Ebintu bino mubiragajjalira oba mmwe temubirabamu makulu, naye ate nga bya makulu mu mukwano gwammwe. Abasajja bajja kuba batwalako. Tulekeraawo okugamba nti omusajja ne bw'omukolera ki waba wagenda agenda. Yes, gwe kola paati yo, kale agende, era bw'anaatuuka eyo n'ayenda ajja kukujjukira ng'alaba takyasobola kukufuna, ng'agamba naye munnange mukyala wange oli, weewaawo nali bwenti ne bwenti naye omukazi oyo yali mufumbi. So muntegeera mikwano. Kankome wano olwaleero mbadde njogera ku buyonjo mu kisenge ky'omwana omuwala oba mu kisenge ky'omukyala. Omukama abankuumire, temwerabira subscribinga nga bulijjo. Oba olina kyonna ky'oyagala okwongereza ku vidiyo yange kintere mu comment section. Munaye tweyigirize, nabagamba wano ku platform yange tweyigiriza. Onjigiriza ne nkuyigiriza n'omulala n'akuyigirako, kubanga amagezi muliro egakuggwako gakime wa neighbor. Tewerabira subscribinga, kulikinga, commentinga n'okusharinga. Yagaliza banno, kubanga eno vidiyo gwe linza okuba tegenda kukolera, naye nga waliwo oyo gw'ejja okukolera. Si buli omuntu agenda avaayo akubuulira ebiri mu kisenge kye, naye olinza okkamuwa n'akawuliza ne kamuyamba ng'ate takubuulidde kizibu kye. Omukama abankuumire, temujjanga okwo. Era abampeera ebirungi byereere, mwenna abampagira, bannange nsiimira ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kumpagira. Yeah.